Muzeyi Kazungu yali apangisa ayinayo abaana be basomera ku Hillview kati nange ne banfuluma ku baana baabwe ne banfunira ekifo ku Central College nga likyaliwo kati lyaggalawo ensomerawo taamu emu. Bwe bakusasulidde olwo? Tebansasulira muzeeyi muzeeyi maama alina obusente bwafuna mu mirimu gye nyine egy'enjawulo n'abuweereza nze ne ngenda ku ssomero kati bills nga zirinya ne muzeeyi taata bw'ayongerezaako ezo zaakumukamulamu za lutalo naye ng'olina omusalira amagezi at least ozikoleki ozimuggyeko. Kati ku kyalo abantu boogera ono omwana gwe babonyabonya we bati nenze nga njagala kusoma mu famire yewaffe okusoma bakirabanga ekizibu bandaba nze nsoma ngenda bagamba era talina nagyalaga nenze nga ngamba ajja kgenda obawa kati nsoma ku Central Senior 2 nyingira Senior 3 mbeera ekaluba bills zirinye kuba wali wa mukulu Kazungu nali nvuddewo banfunira akazigo akalala w'empangisa ne munnange. Akazigo? Olina emyaka emeka mu kazigo? Nali nkuze Senior 2 omwana aba akuze okubeera mu kazigo? Kati nga tiwali alternative kaali kumpi n'essomero actually abamanyi wa Daniel wane wa Proletazi wangulaawo so bakuteeka mu kazigo obeere nga tosobola kutambula lugendo luwanvu olwati byoli gwe wafunamuko oyo bali bamutreatinga nawonera ddala kati nga sikyalina kinnuma naye nga tebaagala oli kumuwa buzibu addandabirira omwami kuba naye ebyenfuna byali bitandise okukyukamu netandika kubeera kumpi awo n'essomero ng'abaana ku ssomero banjagala naye nga fees kati ng'olumu bansindika okudda ewaka naye nga mmanyi ekiriyo era kaneebaza abatuuze bekyazanga mu kituulu banjagala nnyo aba bodaboda ku Bijaba road paka Busibo abo nabo ku Muchomo era bwe ndaba omuntu ayagala okugoba aba bodaboda mu kibuga abanga ayina batemerako ettaka bakolera ki aba boda? Abasinga baali bamanyi gye nzaaliwo kati olumu bwe bangobanga kugenda okunona fees kuva ekyazanga okugenda ebusibu wawanvu waliwo miles nga 7 kati olumu nazitambulanga kati ng'olumu owa boda waaba alina gy'ava n'akusanga mu kkubo ng'akuteekako agamba gwe mutabani wa Jumba kyatugende kubwereere bambi oba oluusi ng'alina gw'ataddeko atalina ntondo naawe n'akugattako n'akutwala bakikolera ebbanga ate ng'olumu waliwo emmotoka ezaatikanga amatooke ku kyalo bwe ziba ziddayo ebusibu ziwa mwami Kimuli yali akyaliwo by then kamamumuza emirembe yatusombanga nnyo nga tuziteeka ekawungeezi nga zitwala amatooke zituleetako n'obugugu bwaffe obw'emmere tusula mu kibuga wali mu tawuni eyo ekyazanga tutambuka mu buzigo bwaffe netuteekayo. Tebyakwasanga like omanyi waliwo abantu abataagala bakolera byakisa olwokuba embeera gy'olimu omuntu nakolayo ekyekisa bino ebyaboda bye bakoleranga tebyakunyiizanga? Ekyokuntwalako ku bwereere tekyanyiizanga kubanga nayina kyenjagala siyina ssente. Maama wange yaŋŋamba ekintu kimu nakati kyenkyakozesa nti bw'obanga olinya booda ojjanga nezikuleeta kuba wano tosuubirawo ssente nti ojja kusimba wano booda bagisasuleddeyo kati nga amagulu go gakweyimirira wano era nze okutambula kumbeereddewo nnyo kyova olaba nduddewo n'okugula emmotoka. Ekingenda okunguza emmotoka kiri kimu nti nze ngoberera life yange oba life ya famire yaffe ewa muzeeyi Kawiki temuli mu mmotoka. Kwagamba gwe oyagala okumenyawo buli kiri ewaka kubanga kati oli mu senior 3 kuba kati n'abasomye basoma babagamba musome Pawulo yasoma otyo kati emmotoka ezadde zitera okujja ewaffe zijjawo mu lumbe aliwo yafudde era kasita luggwawo empiira egyo gisaanawo. Ekyo kyekintu ekimu kyo ekigenda okunguza emmotoka bwe mba tuusizza okujjawo ekyo. Olwo senior 3 bakugobye? Senior 3 bangobye nziri ewaka ebbanga ligenda li kati koolo omuzeeyi koolo nagenda n'ebbaluwa nawandiika ebbaluwa antaddemu muzeeyi bw'otampa ssente ngenda kutwala mu kooti. Taatawo saba tusooke tugende tuwummuleko bwe tukomawo mpulire muzeeyi ku bukambe bwe waŋŋambye ebbaluwa agisomye yakitwala atya era yakuyisa
kusaawa 4 waliwo omwami omuyise Chris Ogoni agamba oyo twali naye ku campus Livingstone mwewali ono cartoonist wa Daily Monitor bambi kati wetubuliddeko nga muzeeyi mwandiikidde ebbaluwa mu buto nayagala nnyo okusoma obufaala gwe kyokka nno banna kati maama ate si wampeta nga mu dayosisi enkambwe Buddu Masaka omukyala atali wampeta by then yali tazaala mwana faala kati ebyo nembita bwe njagala okukola ebirala ngamba teesimbireko munamateeka kati nakugambye wati wetwasembye date owandiikidde muzeeyi ebbaluwa mutwala mu kooti kuba nzijukira bampitako banonako ewaka n'agaana agamba ye tebamulabirira mwana bali benjiyo ye Masaka by then twali tukyali Masaka district ne bakola ki nzire ewaka n'ebbaluwa yange nagenda ngiwandiise kati tuuka ewaka nabasanga tebaliyo bali mu nnimiro maama yasooka okujja kati muzeeyi we yatuukanga ewaka yagendanga mu kisenge kati ebbaluwa nali ngitaddeko ebbali w'ekitanda bwe nti ebbali w'ekitanda manyi muzeeyi wanajjira watuukira girabe kuluno maama yasookayo olwagisomamu bw'ati n'amanya ekiddako bino bikibiwandiise baze batuboola biki ogenda kutwala kitabo mu kooti asooka ambisaamu oluyaawo saamunenya nemugamba ok kina kyenamwenyega kati ebbanga linamera mukyazange omu nakulamu ku mikwano kati waliwo omwami yali akola ku baasi ezimu ezikwata ku Mbarara Road nga bwe mugamba naye tonfunirayo kalima eyo laba ebyokusoma nsikamuguwa mobile money zaali zakajja nagamba nja kukola ki nja kunoonyeza kati ngenda ogenda mu kyalo nga yaŋŋambye nafunye akalima ekabaale ka mobile money kati ntwala ebbaluwa eri nyina ne feedback okuva mu kibuga eno mu kitoolo kati ntuuka wali maami amaze okunvuma I made a foolish decision yakuva mu ssomero ndaba bintamye gokooye ko kati gwe mbadde mpandikidde ebbaluwa bamaze ogiyuza maama aŋŋambye ebyo biveeko kati akazi gwe nali mpangisa kali ka headmaster waffe eyansomesa mu P7 nga nzirayo neetikka bintu anfuna mukwano gwange twalisoma fembi nga mbitwalawo we nga tubizinga ekiro kimu nga nkubira mwami oli nga ngamba gira oli ku kkubo tuva Kampala bwe tunaaba tuyisaawo nga tukutwala ku makya kanisa mu ddeni akyale bwe lunaku lwe nasengulamu ebintu bwali kiro okutwaliza ku budde mukwano gwange yagendako mu kiraabu abamanyi ewampagi for the first time nagendako mu kiraabu otyo ne mukwano gwange naye nze nga sigenze kuzina wabula bayinga time busobole okukya bantwalewa gye bantwala kati tuba tuli omwo nali ku puula awo omukwano wange yangulira soda nagamba gira oli awo nnyo nze kangira nzina ayingira munda kati nyingira munda omuyitayo ndaba obudde bugenzi ne balwana omwami omu yakuba munne eccupa negwa ku kisenge natya nagamba laba kati ebakukwata nze abantu nga 10 bonna balwana okuyita mu kalyanga gwe mulimu ogusoosa okuyingira mu disco okuvako olwo nenzibaninga toli kiddi I will never era saazigendamu paka kati nakati nebuuza ebibuuzo nga 6 singa bankubye eccupa badde bagamba bamukubiddewa mu disco jukira nyina ataaka okuva mu famire nti sisoma tibagala nsomi era nebbanga linamala ekyaza nga basinga bali bamanyi sisoma mulimu abavubuka abamu bampitanga property nalina abawala nga mikwano gyange putunaawo abawala bazze bali mikwano gyange kati nga balowooza abasajja abagala abawala nze mbabapangira kati property master erinya lyali yakafulumaawo kati nga balowooza nze ddiira bali abasajja bampa sente nembafulira abawala up to now abawala mikwano gyange era mwenna mwetegedde muli bangi kati bakuzaayo bwe twadduka awo nzirewa gundi tudde waka omuvubuka ye yansookayo kuba yali amanyi okudduka
omusajja bamukubye ecupa nti okay nga bukya tugenda ku stage ninda baasi yajja teyajja nenguguyo Katonda ono olina olunaku lwe olimwebaza Ruth lwaki teyakuwa kiwali oyagala lwaki nti baasi teyajja budde maama oli bamaze omukubira essimu bamugambye omwana yatulose Edimasa n'abeewe baali bamukubidde ne bansiiba nga bannoonya kati nange nali neekwese ebintu byali ku stage nenanga nyina we neekwese ebbaali saagala abantu bandabe ngenda Kabaale kola mobile money maama tomugambye sina gwe nagamba kujjako neyansitulirako ebintu baasi netajja sawa 7 waliwo omukyala yampanga update yalina essimu oli wamukubira amugamba baasi efudde titunaba kujja nja kukubira nga tutuuse zibeera saawa 2 za kiro nkyali ku kkubo wekwese nekwese awo netajjira ddala omukyala najja nagamba ngambye eddayo olunaku lwe luba lutegesa olulala alikukubira jjukira gye mbadde mpangisa natoluse ovuddeyo ye tebakubanja baali babanja naye bo nga bagumiikiriza nakugambye nti yali ampangisa yali head teacher wange mu P7 ng'embeera gimanyi nga nzirayo abatuuze banneetegereza nga tuyingiza ebintu atukuuza mwabadde mwaddukiddewa konze nensirika ku makya maama yakeera mu kitoolo najja ne mukalandiroodi awo ne bambuulirira nze nga sibiwulira nabagamba ekintu eki kimu bwe mba mwagala mbawulire mumpe school fees kuba kati 2 sikyalina kyaki njagala kuwuliriza ku ssente we nali nsomera biiru zinenyi tebasobola zisasula mu bwanga awo ate nenzigala mu maaso nga nyina kufuna somero ddala senior 3 ngenda ku akademi awo nasomerawo senior 3 eri twaddukayo buli gyenziruka nzirekayo amabanja Katonda ansaasire nyinaago okusasula kati ku akademi ntuukayo okusoma okugenda kuziringitana yali omugezi ogenda obuukaabuuka tosomye otusiza essomero byaziringitana nnyo era senior 4 akola nnyo bulungi senior 4 gituulirawa nagituulira ku BK Memorial kuba ku academy baali tebalina center number kati baturegistaringa ku BK Memorial ewa mukulu Ssemugenyi bigenda okudda nga tosomye bulungi saasoma bulungi naye nga mpisi kati senior 5 ogirumbirawa ngende Nakateete era mukyazanga netolera mu kifo kimu era kyova olaba abaana abavubuka abasinga awo oba waliko ekyazanga mu malongo omwo basinga bamumanyi kati bwe ngenda ku S4 tugikola nfuna omuzigo omulala pangisizza mpulira kyova olaba nalwanyi nnyo okuva mubapangisa nga nkola ki aŋŋamba maama omanyi ngenda mu senior 5 bino tebijja kuyimira ojjukira endagaano gye twakola tutali mbuzi kati gwagiyembamu naye nakanya kukola mirimu afuna akasente aweerezani ne muzeeyi bwafunayo zamunyazeewo naye ng'azireeta muzeeyi awo atandise okulaba omwana agenda akola ki eyali azikaabira ku luno ng'aziteekayo era yavuganga n'eggaali n'aleeta enkota y'ettooke buli Saturday baba mukazigo nangulira amanda bino ebya bread and butter tebyakolebwange nali sibiina kati nga nfumba emmere yange lwenkomyewo kuva ku ssomero kati omuzigo gwe nafuna gwali mu challenge timwali mu masannyalaze kati tebajja kusasula bintu ebibiri masannyalaze nanju ne mbagamba nze kasita nfunawo okusula nasomanga emisana nenyambuka Nakateete ku secondary ne banjesalinga ne tusoma awo oyigidde HSC naye mbimanyi byakulwana sente kati ng'olumu ogenda okudda ewaka ng'enkuba yatonye kalumu kaali katini owa mukulu lw'embaawo awo wansi ngadde Nakateete mu kisaawe waliwo olumu ke baali bayungiddemu kati nga mwensula kati ng'olumu enkuba bw'etonnya nga n'amazzi g'ekaleero g'ekatanga olumu gayingira mu nju oba amazzi enkuba esobola okusuplashinga amazzi ne gayingira mu nju kati mu kiro ekyo nasulanga nsaba busabe enkuba ereme kutonnya nedda nga wenneebaka watobye nga ntuula ku
side emu etatobi nensaba nengamba mukama wano mmanyi nja kuyitawo nga musaba ekintu kimu ampeeyo chance nfune wensobola omuweerereza kikola ogenda ku Facebook n'erinnya nagattako eryokusatu Ssenkasi Paulo Omuweereza kati awo ntandika ki nempitawo awo kuba engeri gye sirina amasannyalaze bwe nabanga kusomera ebitabo nabisomeranga ku munadhamaati ku ddwaliro abamanyi ekyazanga eddwaliro eri awo nemukulu Aisima Agaba twatambulanga ntugendayo ku munazamu netusoma ekiro mu rooms ezitaliimu balwadde nga mwe tutuula bwe mubaamu abalwadde ne mutuula ku lubalaza era wona wokola ne senior 6 tutuula ku lubalaza awo ekiro ku ttaala n'osoma era saawa nga mukaaga eyo noddayo mu ruumu yo olunsi bwe byabanga budde bwa bigezo ng'osulayo novaayo ku makya nodda ku ssomero balowooza oli musawo naawe so senior 6 ekitezaayo tewaviirangayo ddala kati navanga mu ruumu yange empangisa nengenda ku ssomero maama awo yalwana nnyo ne muzeeyi bambi ne batandika okukola ki kati mba mmaliriza senior 6 waliwo sente za registration zankaluubirira nengamba ki ekiganye nenzira ewaka waliwo omuto w'abataata yengeri gyakulya mu bigere by'abaani bya muzeeyi nga yasembayo akasente yakafuna nnyo mugalanda mwana wa jjajja Namutebi nengamba ku luno kagende neewole nengenda nemutuukirira yangamba ekigambo nakati nkyakijjukira yangamba bwe tufiira wano muzeeyi wo tatuwa sente nange sigenda kukuwa sente oze kwewola tewali buzibu anti twagala nsome naye tomusabye oze kwewola ogenda zizza stumbling block eryemu nze ndi mukusoma mu family kati ate gwe njijjako sente okitegedde nkitegedde kati natuukawo awo nampa emmere nemugamba sijja kubanga eyajja okusaba eryato kansooke nsaba ekyandeese njagala sente ngenda kola senior 6 olwo sente mmeka gyali emitwalo nga 25 bandeetedde emmere awo namugamba sigenda kulya either ompa sente oba bwamala obiŋŋamba ebyo kye nakola nemugamba oke baba tabayamba naye nze njagala sente either ozimpa nambuuza bwogenda zijjawo era bwe balina okukolaki okuzikuwa navaawo ndi munyiivu emmere gye baali bampadde nennema okulya nentambula twadda kyazanga maama ne muzeeyi nebabaako we beewola ne bajja ku ssomero kati jjukira mu holide buli holide ekamwaza mu Kastensen wa muzeeyi Paulo yalina ennyumba z'amaduuka buli holide nagikozesanga okusiika capati nateekawo mudaala kalinga ka restaurant sikiramu capati ne chai abatuuze nga bajja bagula abava mu nnimiro omulimu ogwo tegwetaaga maanyi nali nabi kati bwonoba tolina amaanyi onookolaki nze saagalangako omuntu munafu era omuntu eyasaasira kiringa gwe kunsaasira saagala bwobampa omulimu ngaogumpa wakunsaasira togumpa lwaki njagala ogumpe ngaozudde ki kyenkusobola okukuwa anti nyinza okuba sikusaasi kati nyinza okuba ngukuwadde olwokuba sisobola kukkiriza kusabiriza naye nga nti kati kangukuwe onkusaasidde ekyo kimmenya kati nga nze lwaki tinebwe naderivalinga waaka ngaali substandard